bagatta otya ababiri n'obeerawo mu makkati ng'ate bo beeko Spice ne Sheebah tebakolagana. era ne wana mukola lwenasozi Sheebah yagaana ne woba okasizikolera wa Spice n'agenda ku Africa Ati ze sikola mpalaniraako nze siwalanirako era mba mwina olutalo lwammwe siribeeramu eyo oba kyali wange nono nga kyali wange wekikoma. Tebakulaba nga azunza ebigambo n'obijja n'obitwala eri. Ate sitabuza bigambo era singa naliwo wakutambuza ebigambo singa mbeera muno mu kamera ngamba gundi yagambye bwati naye sitambuza bigambo bino bikomeno kuba mwina ntalo za muntu tezinkwatako bayogerako nongoli naye ng'okirekawo bikomaawo mikwano gyange era n'olutalo lwabwe mwe muluŋŋambize mbadde simenti tebakolagana era eddala nkubuulira Ekitegeeza by'osirikidde bingi bibeeyogerako. By'osirikidde bingi bibeeyogerako. Tebeeyogerako ati sikola mpalaniraako katosobola kuntuzaawo notandika kuŋŋamba ate kuoli bw'omanyi nti mukwano gwange. toliyabika omutima yina ebigambo byoterese ate lutankwatako olowooza mbiwa nnyo obudde era newo birekaawo ebitankwatako sibiwa nnyo obudde so naye tuba tubituddeko awo netubyogerako bikomaawo ebisooka okunjja by'omutima bye binkwatako so byempa nnyo obudde bye bintu ebingasa ebintu ng'ebyentalo ezitali zange ebitwala energy yange. Tubadde twogera ku mboozi ezitambudde nenzikirayo emboozi ya Sheebah Gashumba Rickman ne Guruneti yo gyogerako ki? Sheebah Gashumba Rickman ne Guruneti ogyogerako ki? Ebaali beefunita ebisi naawe mu makkati awo wajjamu bagamba Guruneti bagamba Guruneti olemerako ye nga fiiki yamala nakita nanemerako kubuno Guruneti yalemerako Sheebah naye wamala n'okita n'ogamba Rickman amutudde mwana ensonga zaabo saagala ziyingiramu nnyo nazo lwa nsonga simanyi mwana ze simanyi kigenda nnyo mu maaso bulamu bw'abantu simanyi ifanye ku bintu ebinkwatako kati ensonga za Rickman Sheebah ate oli yafumisa oli ekiso mbiraba bulabi bwe nti nenziba amaaso entunula eri kiki toli ku social media kwendi bagamba mbogo okuvaayo okuba nga atakinga Guruneti wali ogezaako kugwa kusaidia I didn't attack Guruneti in any way. omuganja y'oluyimba samu atakinga yate oluyimba lwetwakola nga taŋŋambye okwo si kwatakinga oluyimba lwali lwani ku mwembe oluyimba lwali luyimba lwe naye nalimu so nange nina abayimbi benkoze nabo mba ngenda okuta oluyimba n'omuntu mugamba ate tosobola ate oluyimba yalutanga bavudde muki mu lutalo lwabwe lwobadde oŋŋambako olw'ebiso kati ze nesaagala nyinje mu lutalo lwa biso simanyi yalinga agamba nti akozesa gwe kwedifendinga nti mwekutte babiri mulwanagane bali nesaagala nti bayinza okunfumitirayo amacupa nga simanyi neŋamba owazi ecupa kanzeewome nenzeewoma just that naye ate nekya siwagira ntalo era mwolwo olutalo nasaali ku saidi ye nyinza okudda ate ku saidi y'abali abalala siwagira bintu bya ntalo ate ofumita necupa ate omaze okufumita ecupa ate mukoze biki byonna byonna bye baalimu ate noota oluyimba mbuno fetuli mu lutalo nesaagala nsentwale bwetu siri bya ntalo siriwo child naye nga Sheebah mukyayogera Sheebah mukwano gwange ne mu concert agenda kuki inshallah kati ajjangaani nga mukwano gwange agamba Sheebah kasita wava ku Salama Road nodde muwenga naye n'omuta wamirira Salama nali mukutebo ate nga bagamba yakusengula okuva ku Salama naye wewagendako Sheebah simukwatangako mukwano gwange era gwe nakwatako nja kuvaayo nkyogereko teye namukwatako fameica omuyimbi bw'abaze mu industry alaba obulamu bwe nga buyigolovinga
like nga bwebbulula ng'obuba obulabe otya era ki otugambe embeera ate yali ekujjiddeko mu industry n'owulira ng'ekuyinze ng'enyiiza embeera nyingi nyo ezize naye kale okusinziira embeera gye navaamu nze mbi nnyo okutuuka okutandika okubalaga so embeera ezaali zibaddewo ng'enzibu zonna zibadde nga nnafu nnyo okunze lwa nsonga nze amahasira oba okitegeera kati bwe ntunulamu gye nvudde kati ne bwe mba nsanze challenge ndaba nga sirina option okujjako okukimensinga ensonga zonna zonna ezandibadde nga challenge zensanze mu industry mbadde nga nzisobola ensonga mba strong nga sagala kuddayo gye nvudde. waliwo akaseera owakolera ekivvulu ne kigaana bangi ne bagamba fameica agenze tagenda kudda wasobola otya okwekumakuma bangi nnyo baddeyo ne bafuna ne depression ebintu bya bulijjo tugenda ku show ennaku za leero tinasho ze tugendako kateriyo bantu oba kitegeera n'abantu for example abantu abakola business kino ekifo kyali kibaddewo okwo nga abantu tebajjawo naye leero bajjawo mu business mulimu okufuna n'okufiirwa kati nze mu ntegeera yange kimanyi si buli lunaku nti lubeera lwa sande lubeeramu olunaku olubi n'olunaku olulungi kiri erigwe okukitegeera ti leero sifunye ate ekya n'ofuna. owulira otya ku kivvulu kyewakola ne kigaana nga kiwedde? sirina bwe nawulira lwansonga nkunyonyodde nti nkimanyi nti kya bulijjo mubeeramu okufuna n'okufiirwa era neetegeka nenziramu nenkola ekivvulu ekirala nekitambula bulungi. Tekina kikyakuyigiriza? Kyekyanjigiriza nkikunyonyodde nti mu bizinesi si buli lunaku nti luba lwa sande si buli lunaku nti ofuna mu bizinesi mulimu okufuna n'okufiirwa. Kigambibwa ekyakuleetera ekivvulu ekyo obutabeeramu bantu nti fiki walina amalala ng'oyita abamawulire mujje tukola interview saawa 6 ozuuka 11 n'obagamba mukomewo enkeera. Kati ze gabanga gaali malala nakati ngayina nze ndi muyimbi wa malala sijja kukyegaana naye ago tegaali malala kubanga nze siri mutegesi wa bivvulu nze ndi muyimbi so ekivvulu okujja ng'omuyimbi alina music ekitabeeramu bantu abeera mutegesi nga si mulungi era tekinzigyako nze credit yange nga muyimbi oba tekinzigyako nyimba ze nayimba mukati awo omuyimbi agudde nyimba nakola enyimba zange zibeera weeziri ekikivvulu baba bakitegese bubi omuyimbi ne waaba mulungi kisobola obutakola ki kisobola obutatambula bulungi era we navaayo nenkola ekivvulu ekirala n'abategesi abalungi era kyatambula bulungi. bayimbi bangi nnyo abajjira mu sitayiri yo ng'ovuddeyo naye saawa eno tetukyabalabako olina kyewabakola oba ate kati ogwo musango gwange ate ze bandibadde bampa credit okujjira mu sitayiro yange nandibadde nfunawo credit awo ngamba kyakabi nnyo abayimbi bajja nga bakola ki nze kirimu kyokka badde bakubuuza ku engeri gy'ozze nga okyukakyuka bwe weeraba mu vidiyo ya Rena Nalumansi ne Fig saawa zino by then nga bakutadde mu vidiyo nga Vixen kakitwale bwentyo ne kakatulwali nawo nga bwoli mu vidiyo eyo nalimu nga dansa kibuzo kiri kitya nti olaba like change eryetya kuba from that moment walimu eyo vidiyo ne bwe wali nga tumumanyi nti olibeera King Kong nga kati woli gatako neya munugi virgin kati ekyo kibeere tukiwa abantu kibeere ng'ekyokuyiga nti within time omuntu okola ebintu bikola ki ebintu bikyuka kati nakola kati biralamu mu period ate yabbanga ttini ate kyendi leero era sikigwiridde bugwi by then omuntu oyandabanga mu vidiyo nali ndi mu kutandika olugendo lwa kino kyendi leero nali mbiyimbyeko ne mu luyimba nti obulamu bw'omuntu bubeeramu jjane that's jjane ebintu byoyitamu okutuuka tokera bukezi kumaca n'ofuuka fameica kateesi eyo history wa biki byenzize mpitamu okufuuka kyendi kibeere kyakuyiga eri abantu oba eri abavubuka bali eyo nti omuntu osobola okukola nebikyuka bisoboka ate byangu ng'ojja kukola bwe z'okoze ebweru
naye wano nze nganze ndaba kolabo bbiri Magye ne Tebakwatagana. Ezo kolabo ebbiri bw'ozitunuulira eriwa gy'ogamba nti ddala mu butuufu eno kolabo yo nawulira nga kyenkola kyekyo. Zonna lwansonga buli lumu lwa maanyi mu ngeri yalwo. Ate sina kolabo ezo zokka bbiri. Zino ennyimba nnyingi ne kolabo nnyingi ezakabi. Ninamu n'ezisinga ezo bwakabi. Naye basically nze muziki wange yenna sikola kintu kyengenda kwejjusa nti oba sikola luyimba. Sikola muziki wa kusaagasaagamu. Simulina muziki ow'okubeerabeera awo. Nze nkola muziki nga oluyimba olwulira wonna we lukusanze ogenda gamba gwe mulimu gwange.